Sabine utambire cyane Israel tumaze kushobora mukama mulungi obudde bonna mwebale kujja mu kitambiro kino ekitukuvu. Dawudi ayina ekintu kyayogera ekinsanyusa ennyo. Yagamba, I was glad when they told me to go to the house of the Lord. Nti nasanyuka nnyo bwe baŋŋamba tugenda mu maaso g'Omukama oba mu kubeerawo kwa Katonda. Kubanga mu kubeerawo kwa Katonda wabeerawo ekitiibwa ekyenjawulo ekibeerawo. Bwe mukuŋŋaana nga mulina okukkiriza ate nga kyemuliko mukimanyi ate mukitegeera, ekitiibwa kya Katonda kyeyolesa. Amiina. Olw'akayimba kano ke batera okuyimba kagamba, Izirayi eri mu ddungu balumwe ennyonta n'enjala wola ekitiibwa ky'owekyeddaleda leka kike wano leero buli mbeera evunnambe erinnya lisinzibwe. Mukama tusaba kitiibwa kyo ekyeddale oleka kike wano leero buli mbeera evunnambe erinnya lyo lisinzibwe. Tuddemu ako ekitiibwa kyo oleka kike wano leero buli mbeera evunnambe erinnya lyo lisinzibwe. Ako kobodda nkoka Mukama tusaba kitiibwa kyo. Gwe wakwaya sooka okireke, leka nkatwale nzekka. Kwaya gwe kaveemu, wakwaya sooka kaveemu, genda kwonoona. Kakati ekitiibwa kya Katonda, kati kyenjogerako kye kino. Ekitiibwa kya Katonda bwe kyamaamira Bikira Maria yafuna olubuto nga talayo musajja. Ekitiibwa kya Katonda bwe kyaka ku mubiri gwa Yesu ogwali gweddemu obulamu gwazuukira ne gufuna ate omubiri oguli glorified, omubiri ogulina ekitiibwa. Kati bwe njogera ekitiibwa ekyo, when I'm calling that glory, kye kitiibwa kyempita ekyenjogerako ekyo nti kasita kikka wano mu linnya lya Yesu buli kimu kifukamira. Njagala tuyingire emisa eno nga tuli mu kitiibwa. Otegeera ekitiibwa kye nja okuyita kyekyo. Omukazi yakwata bukwasi ku lugoye lwa Yesu, ekikulukuto ne kisirikirawo.
ekitiibwa ekyali kyambadde Yesu bweyita bw'ati ku ddoboozi lya Yesu Lazaro yava mu ntaana. Bakugamba mu Isirayiri budungu abasajja abaana ba Katonda Abaisirayiri baatambula emyaka ng'engatto teziggwerera, tebazimba bigere, tebalina kibaba kubanga baaliko ki? Kati bwe ŋŋamba nti ekitiibwa kyo ekyedda nedda leka kike wano leero buli mbeera evunname erinnya lyo lisi. Kati njagala ng'obwoba okiyimba laba nga obulamu bwo buli kimu ekikukwatako okyamba kijjula ekitiibwa ekyo. Kitegeera ekitiibwa kyo ekyeddaledda leka kike wano leero buli mbeera evunname erinnya lyo lisi. Mukama tusaba kitiibwa, ekitiibwa kyo ekyedda leka kike wano leero buli evunname abantu Mukama yiwe ekitiibwa, ekitiibwa kyo leka kike wano leero buli mbeera evunname erinnya lyo. Wulira kano tewali akaddiya buloye, tewali yazimba bigere, baya bonna bakusiiza nti osaanidde okaba. Ekitiibwa, kitiibwa ekyedda leka kike mukenya eno buli mbeera evunname erinnya lyo lisi. Ekitiibwa kyo twalako bokka. Ekitiibwa ekyakutuukiza mu ntaana leka kijje mu Kristo eno Mukama. Ekitiibwa kiwasuubiza abaana bo, ekiwa bwe butuukivu kyaleeta. Tuyingire mu kitambiro kino mu kitiibwa ky'Omukama. Ekitiibwa kyo kyedda mu baana bo bonna. Abalwadde muwone ku kitiibwa ekyo. Ekitiibwa ekyedda katwale genda mu maaso kati. Mukama leeta ekitiibwa kyo. Buli kyonna aliko ekimusibye, leka ekitiibwa kya Mukama kikusubulule kati. Tugende okuyingira ekitambiro kya bisanga amaanyi ga Katonda ge gakola. Mukama, ekitiibwa kya Katonda tambula. Maanyi ga Mukama tambula. Obuyinza bwa Mukama tambula. Okubeera kwa Katonda kuli mu kifo kino. Thank you, Jesus. Pawulo agamba omwoyo gw'azuukusa Yesu mu ntaana bwe gunaabakamu tugenda kuwa obulamu byonna ebibakwatako. Amaka agalina ebizibu kati bitandika okufuna obulamu. Omwoyo yazuukusa Yesu mu ntaana agazuukusa. Ababadde muweddemu essuubi nga tuyingira mu kitambiro kino ekitukuvu. Omwoyo yazuukusa Yesu mu ntaana, amaka go bafuna obulamu obupya. Evunname abalina abaana nga balina ebizibu, ekitiibwa ekyazuukusa Yesu mu ntaana kyo kiba ekitiibwa ekika ku baana bammwe. Ekitiibwa kya Katonda kiri ku baana bammwe bonna we bali olwakubanga omusaayi gwammwe. Evunname erinnya lyo. Kugamba saanye
Yendera kwako ole mikono gyo mugambe kusanire kati eta uli ibuname osalite chiti wacho iretengonyo uwibera efuname elinyalo isinziwe. Mwebaze mugambe webali Yesu, webali Yesu, webali olw'ekitiibwa ky'Omukama. Tuyingamise lumanyi g'ekitiibwa kyo ate nga tugenda kujja mu kitambiro kino buli nneema ey'ekitambiro. Yes, mise tugenda kujja buli nneema ey'ekitiibwa kya Katonda. Yes, webali Yesu, mugambe webali Yesu, tukutendereza Yesu, webali Yesu, tukutendereza Yesu, webali Yesu, tukwebaza Yesu. Abanaasinzanga mu mazima ne mukkiriza mu mazima ne mwoyo okubeerawo kwa Katonda kuleetawo enjawulo. Amiina. Kale tuyingira ekitambiro kyaffe tukuŋŋaanye mu nnyera paati n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Enneema y'Omukama Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okwa Mwoyo Mutuukirivu bibeere nammwe mwenna. Baganda bange tuli aboonoonyi. Tusaba ekisonyiwa Omukama tusaasire byonna ebize tusobako mu bulamu bwaffe mu nnaku zino ebyo ebibadde bitusiba ate nga ffe kennyini ffe twesiba olw'obutaagaliza, olw'okwogera obubi ku bannaffe, olw'obukyayi n'ebikolwa ebitawesa Mukama kitiibwa. Tumwetondera tusaasire kubanga agamba nti abantu bange abansinza bwe banaakyukanga ne bava mu mpisa zaabwe embi mu ggulu gye mbeera nawulira okusaba kwabwe n'emponya ensi yaabwe. Amiina. Kale tusabe ekisonyiwo tulyoke tusome obulungi emmisa eno. Neetondera Katonda omuyinza butantu, nammwe baganda bange nyonoonye nnyo mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mu butakola. Bunsinze bunsiigidde ddala kyeva negayama by'omutuukirivu beereberebe gyonna bamalayika bonna n'abatuukirivu. Nammwe baganda bange okunsabira eri Omukama Katonda waffe. Katonda omuyinza buli kantu atukwatira ekisa, atusonyiwe ebibi byaffe, atuuse mu bulamu obutaggwaawo. Praise
ng'ogyeko bonna abeewedde ekitambiro kino mu ngeri enjawulo. Ekitambiro kino njagala nkiweereyo buli kinnoomu ali mu misa eno. I always say each one of us, you are undergoing some things, some situations that even people who love you near you, they don't know what you're going through. And I'm offering this sacrifice for each one of us, that may God perfect our lives and everything that concerns us, that our life be for the glory of His holy name. Nti ntera okugamba nti abamu buli omu ku ffe oba nekyoyitamu, nga naabo abakwagala abakuli kumpi abakulinaanye tebamanyi kikyoyitamu, naye ekitambiro kino nkiweerayo kati buli omu ku ffe abali mu kitambiro kino. Omukama atukuze byonna ebitukwatako, nti obulamu bwaffe ku nsi kuno bubeere bwa buwanguzi ate bumuwesenga ekyendo n'ekitiibwa. Amiina. Ayi Mukama Katonda waffe, tuwe okusanyuka bulijjo nga tukuweereza, kubanga essanyu ery'olubeerera era erya nnamaddala liri mu kukuweereza ggwe, era muno mutuviiremu ebirungi byonna. Kino tukikusaba nga tutamya Yesu Kristo Mukama waffe, omwana w'omu gw'oyagala, bwe yawangaala ng'alamula ate nga aliwo bw'ebituukirivu emirembe n'emirembe. Tutuleko tuwulire ekigambo kya Katonda. Essomo erisooka lye tusoma mu kitabo kya Danyeri omulanzi. Mu budde obwo Mikayiri aliyimirira, omukungu omukulu akulira abakuumi n'abantu bo. Walibaawo ekiseera eky'ennaku ennyingi ezitaligeraageranyizibwa na ku ndala kasookedde ensi ebaawo. Ekiseera ekyo bwe kirituuka, abantu bo balikalisibwa, abo bonna abawandiikibwa mu kitabo. Mu abo abaafa bangi balizuukira, abamu baligendera mu bulamu obutaggwaawo, abalala mu nsonyi ne mu nnaku ezitaggwaawo. Abayigiriza balitangalijja ng'ekitiibwa eky'omukulu, ate abagunjula abangi mu mpisa ennungi balyakaayakana ng'emunyeenye emirembe gyonna. Abooluganda eby'Omukama yabyogera. Katonda yeebale. Oluyimba olw'okwebuulira. Ayi Mukama nkuuma, nzirukidde mu ggwe. Ayi Mukama nkuuma, nzirukidde mu ggwe. Ayi Mukama nkuuma, nzirukidde mu ggwe. Omukama bwe busika bwange, ekikompe kyange, wekka ggwe ankuumira ebyange mu ddembe. Omukama gwe nzisaawo mu maaso gange bulijjo, kubanga nga ndi ku ddyo wano mpaawo kinyeenya. Ayi Mukama nkuuma, nzirukidde mu ggwe. Ayi Mukama nkuuma, nzirukidde mu ggwe. Omutima gwange kyeguva gusanyuka,
n'omwoyo gwange ne gukyakuza n'omubiri gwange gwennyini guliwummula mu ddembe kubanga omwoyo gwange toliguleka amagombe eyo gy'oyagala toliguleka amagombe oyo gw'oyagala toliguleka kulaba gunya. Ayi Mukama nkuuma nzirukidde mu ggwe. Ayi Mukama nkuuma nzirukidde mu ggwe. Olindaga ekkubo ery'obulamu n'ompa essanyu eringi mu maaso go. Ku mukono gwo ogwa ddyo essanyu eritaggwaawo. Ayi Mukama nkuuma nzirukidde mu ggwe. Ayi Mukama nkuuma nzirukidde mu ggwe. By virtue of an offering, he has achieved the eternal perfection of all whom he is sanctifying. The second reading, a reading from the letter to the Hebrews. All the priests stand at their duties every day, offering over and over again the same sacrifices which are quite incapable of taking away sins. Christ, on the other hand, has offered one single sacrifice for sins, and then taken his place forever at the right hand of God, where he is now waiting until his enemies are made into a footstool for him. By virtue of that one single offering, he has achieved the eternal perfection of all who he is sanctifying. When all sins have been forgiven, there can be no more sin offerings. Brothers and sisters, this is the word of the Lord. Let us all rise up and welcome God. Praise God, praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, praise God, hallelujah. Praise God, ebigambo evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Mariko. Mu budde buli Yesu yagamba abayigirizwa be nti eby'omu nnaku ezo bwe biriba byakaggwa, enjuba erizikira, n'omwezi gulirekayo okwaka, emmunyenye ez'omu ggulu ne zigonomoka, n'amaanyi ag'omu ggulu ne gayuuguuma. Awo ne balaba Omwana w'Omuntu ng'ajjira mu bire eby'oku ggulu n'amaanyi mangi n'ekitiibwa. Alituma bamalayika be ne bakuŋŋaanya abalonde be nga babaggya mu mpewo ennya okuva ensi gy'ekoma okutuuka eggulu gye likoma. Leero mulabire ku mutiini, ettabi lyagwo bwe liba etto, obukoola ne butojjera, olwo mutegeera ng'obudde obw'ekyeya bunaatera okutuuka. Nammwe nno bwe muliraba ebyo byonna mumanyanga nti ali kumpi.
ebyo byonna nga tebinnaba ebyo byonna nga tebinnatuukirira. Eggulu n'ensi biriggwaawo, naye ebigambo byange tebiriggwaawo. Kyokka olunaku lwennyini oba akaseera tewali abimanyi, nandibadde bamalayika ab'omu ggulu yadde omwana w'omuntu, wabula paatiri oyo wabula paatiri. Ebigambo by'Evvanjiri eno awo ebikomye. Tutule. Omukama mulungi obudde bwonna. Omwaka gwa liturgia bwe guba gusembedde okuggwaako nga tugenda okuyingira mu matuuka oba advent, nnyaffe ekereziya etuleetera amasomo agatujjukiza ebyo ebirijja bye tuwulira nti mu biseera eby'enkomerero ng'akaseera katuuse, kaakwe yagamba nti alidde ogwokubiri okulabala abalamu n'abafu. Bintu bingi nnyo ebijja okubaawo, era tulaba nti ne mu ndagaano enkadde Danyeri yakiraba, n'alaba ebigga ebiribaawo, n'alaba abantu abatambulira mu Katonda bwe baliba, ate ne Yesu n'akyogera ku Muvanjiri. Naye kiki Mukama kyayagala okutugamba? Tumanyi nti ebiseera ebisinga abaana ba Katonda oba abantu abangi abasinga obungi, entya gye tulina tutya enkomerero kiriba kitya. Buli omu agamba Yesu bw'akomawo tuwedde. Mujjukira mu mwaka ogw'2020 ffe abamu twaliwo, twali tukuze. Saa 6 ogw'ekiro bwe gwatuuka ffe twasigala bwe nga tulindidde tulabe ennimi ez'omuliro ezijja okusaanyaawo ensi, anti nga batugambye mu ensi egenda kuggwawo, ng'emitima gitukuba bwe giti. Abaatya ne kibasukira ne bagamba ffe tugenda sula mu ndongo, leka tufiire ate si tufe nga tuli basanyufu. Twasigalawo ne tukuba enduulu mu kuliko omwaka omupya, ne ziyita ssaawa 7, 8, 9, 10 nga tugende twebaka endowooza ensi tegenda kuggwawo. Naye kiki Katonda olwayo kyayagala otugamba? There are 3 points. Waliwo obubaka 3 Mukama bw'ayagala okutuwa olwaleero. Number 1 thing God wants to bring to help his children to come to the awareness of who you are and your purpose on earth. Ekyo kye kisooka. Akagundi akasooka nti Mukama olwaleero lwaki atuwadde essomo lino nze naawe nga bwe tuli mu mmisa eno otuulire ebigambo ebyo. Ayagala okutujjukiza Katonda omuyiza buli kantu. Ayagala tumanye ki kye tuli, ate n'ensonga lwaki yatulonda n'atuwa enneema okuyitibwa Abakristu. Jjukira nti Yesu Kristo yatugamba teri ajja gy'ali nga kitaawe w'omuggo takoze eki? Tamukkiriza. Bw'obanga oli mu Kristu omanya oli luse lulondobe lw'abasaaseredooti baŋŋoma. Mwana mulenzi kyava kitegeera n'agamba nti nze ndi mu Kristu, ndi mu Kristu, nze nneebaza Katonda eyaŋŋanza. Omulala n'agamba nti nno n'akwotinga Yesu, kati olwo nno kano nkaleeta njagala mumanyi kye muli. N'agamba nti olwo nakwotinga Yesu nti mmwe abangoberera sikyabayita baddu bange n'akamu, mbayita mikwano gyange, nze nabalonda, nze nembaganza mbayita abangoberera sikyabayita baddu bange n'akamu, mbayita mikwano gyange, nze nabalonda, nze mbayita balangira. Komaawo tuli balangira. Balangira baba mu lugu lwanyi lw'abakabaka. Peter akyogera ku n'agamba you are a chosen generation, a chosen generation, a royal priesthood, a holy people. Nti you are called out of darkness into its marvelous light. Okitegeera nti muli luse lulondobe, abasasedooti ab'obwebange, bakabaka nti yabajja mu kizina n'abateeka mu kitangaala kye ekyokola ki eky'omuwendo ennyo. Naye olw'okuba nti abaana ba Katonda tebakimanyi, mulina okutya, mutambulira mu kutya, mutambulira mu kweriikirira. Enkya kinaaba kitya bannaaye? Tetufa oba ngenda kufa? Nedda. Wulira kano,
Ebbaluwa ya Yohana esooka omutwe gwa 17 agamba, in this is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as Jesus is, so are we in this world. Akomukategeera nti okukkiriza kwaffe, okwagala kwaffe mu Kristo wano bwe kutusanyusira nti kiki, nti tubeere ku lunaku olw'okusala omusango bannaye bakristu bannange tubeere bagumu nti kubanga nga Yesu bw'ali naffe bwe tuli ku nsi kuno. Ng'ekyo kitegeeza ki? Omanyi Yesu bamuyita kabaka wa bakabaka, okitegeera? Bakabaka balabe baani? Yeffe. Yes, he's the king of kings. Kabaka tutambula yekka, tuli nga ye bw'ali naffe bwe tuli ku nsi kuno Bayibuli bw'egamba. Kakati bw'egamba nti nze muzabbibu mwe muli batabi. Kati omuzabbibu bwe gubanga gwe kabaka, ate nga ffe kwe tunywa byonna bye tulina, kwe tujja amaanyi, ffe tuli baki? Tuli bakabaka. Kakati Yohana kyagezaako okugamba nti bannange mwe abakristu abali mwana wa Katonda omulamu temukubagana, nti akaseera kali okusala omusango nga gatuuse, ffe tugenda kujja na Yesu Kristu. Abali bafudde tuliba tuzuukidde, abali bawo tulibeerawo, ate bw'ali bajja tujja kujja naye nga tutambula naye okusala omusango. Ffe tujja kubeera ku sayidi esala, kubanga kinti nga bw'ali naffe bwe tuli ku nsi kuno. Yatugamba nti muli kitangaala ky'ensi. Yasooka n'agamba, I am the light of the world. Nze kitangaala eky'ensi yange obeera tayitambulira mu kizikiza. Mateyo 5:13 n'alyoka n'atugamba nti nammwe you are the light of the world. Obuyimba obunze bannange, naye bwe muba muyimba obuyimba obwo mu Kereziya mwe temutegeera. Bwe nzuuka ku makyanga olumu ne nzuuka, nze ndi kitangaala eky'ensi, ndi tawaaze y'amazima, nze njakira ensi yonna erimanya Katonda olw'obukulu bwe. Kakati awo nesooka naaba ne nga kati kanzirumbe ngende njakire. Yes, you are the light of the world. Ekitangaala kikola ki? Ekitangaala kye describing a color. Okitegeera? Ekitangaala kino ekitukwako ekyomusana kyekitota okumanya nti eno green, eno white, kati wano kkubo liri bwegi, nakati kati wano wekkubo bwonna bw'oyita ojja kutomera entebe eyo wano lwali akakubo. Nga kikyategeeza Yesu Kristo nti ffe tulina okubuulira ensi kyeri, ffe tulina okulaga ekkubo ensi. Somebody cannot come to tell you kikyoli. Omuntu ajja kugambe nti no gwe wasemba oli mukolimire, mugambe you are looking at the wrong thing. Otuyina ekintu kifu kirala nnyo, kubanga nze nsitudde omukisa, kubanga ndi muzzukulu wa Ibulayimu. Ontegeera? Yesu mu Vvanjiri atugambye nti ensi yonna, ensi n'eggulu biriggwaawo, naye ekigambo kyange tekiriggwaawo. The Bible says that in the city of Ephesus, so mighty grew the word of God and it prevailed. Nti mu kibuga eky'Efeso ekigambo kya Katonda kyakula ne kikula, olwo nno nga abatume baza okufuna mwoyo mutuukirivu ne kiwangula byonna. Amiina. Leka ekigambo kya Katonda kikule mu bulamu bwo, mu byonna ebikukwatako, so that you can prevail. Amiina. Embeera bw'ejja n'ekukuba gamba nti nedda, tugambe nti weesanze oli mu ka situation nti sente ziganye, nituga Omukama ye musumba wange, sente tezimbulenga. Okitegeera? Bagambe nti no kati mpulidde mbu baakuteze eddogo, mpulidde nti waliwo obuntu bwe bakutega mbu baagala kukwasaganya. Yimirira buyimirizi mu kyawandiikibwa Isaaya 5:17 gambe, no weapon fashioned against me can prosper. Teri kitala kiweesa okusanya obulamu bwange ne kiba n'omukisa. Bano nti no bakulumiriza bakwogerako. Can you speak on Father Bob? Osobola okudda ku Father Bob nze onjogereko, mbu onjogerako ebigambo. Any tongue that accuses me is condemned. Bulibyo olukulumiriza luvumirirwa. Okitegeera? Ate nga bannagulu be baluvumiriza, kubanga I am a prince, I am a king, ani ayogera kabaka n'asigala ng'ayimiridde. Yes, this is nature kino Mukama kyagezaako tugamba nti bwe tubanga tunuulidde ebigenda okujja mu maaso, njagala mumanye kiki musitudde, njagala mumanye kiki kye muli, nti temulina kukubagana ng'abatali ba Katonda. Mulina okumanya nti mwe ffe tusitudde ensi, Bayibuli egamba ebiri ku nsi byonna by'abaana ba Katonda. Okiwulira? Kati kwata ekigambo kya Katonda mu Katuliki njagala oyiga okusoma Bayibuli, okwate ekigambo kya Katonda kikwambale, okijjule mu mutima gwo, kubanga Yesu atugambye ensi n'eggulu biriggwaawo, naye ekigambo kye tekigenda kuggwaawo. Amiina. Yes. Obeera ogambe nti bannange ngandekeddwawo, abantu bonna nga bandese, ne be nnali njagala, ne be nnali nsuubira nti bayinza okumbeerawo bandese. Kakkana abantu b'ensi bayinza okuggwaawo, ensi n'eggulu eyinza okulekawo, naye Yesu yagamba nti nze ndi nawe paka nsi kuggwaawo. Okitegeera?
Okitegeera? Omwana yayimbalaga nti ti mwana wa taata tokaaba, sente zibuze tofaayo, bakuganya abantu tokaaba, toyina ssuubi tofaayo. Komaawo. Kakati nzi nkomawo tugende mu ssomo eryokubiri. Essomo eryokubiri litulaze mu Webulayo nti Yesu nti abasaserdoti abaasooka bakolanga ebitambiro ne basala ebisolo basobola okuwuza eby'Omukama. Yesu yajja na kitambiro kimu ekyamalawo byonna. Amiina. Ye kakati nga kyakola Yesu okujja okusaanyawo amaanyi g'ekibi, teyajja buzi kutulokola to set us free from sin, but Jesus came to perfect everything. Yajja kutukuza, teyajja kutuzabuza mu kibi, naye yajja atukuze byonna ebitukwatako, nti mu maaso ga kitaffe nga tusobola okweyimirira yatugamba Abba Father, kitaffe Katonda. Nga bw'obanga oli mu Kristo, nga bw'agambye nti nze muzabbibu ye ggwe ettabi, bw'obanga oli mu Kristo bw'oyimirira bw'otugamba nti mulinyereza omwana wa Katonda omulamu, Katonda taata aba takyalaba Father Bob, aba alaba mutabani we Yesu nga yayogera. Okitegeera? Muyige ekigambo kya Katonda olwo mulyoke munyenye ensi eno. Amiina. Yesu bwe yajja ku ssomo eryokubiri agalutegeeza nti baana bakino temukubagana kubanga ebintu byonna byasasulwa. Nti ate Father kati bwe mbanga ndakola ebibi byonna bize. Olugoye bwe oluba oludugaza ate ofana lwo olugyamu n'olwoza n'olugwa n'oluddamu. Eyo penitensi gye tukola. Bwe mba ngudde nga nkoze ekibi ate sidda mu kutunira kibi kyange. Nedda. Ntegeera butegeezi nti Mukama ngudde kubanga ndi mubiri guno omunafu. Mukama mpa ekisa kyo. Nengenda nefuna penitensiya. Nennaaba okukwe kunaaba n'enkolola n'enziramu buto n'empangula omulabe. Abakatoliki nga twesiimye. Okiwulira? Omanyi Mukama lwaki akireese okutulaga olwali mu ssomo eryokubiri nti okujjukira ekyo Yesu kye tukolera. Abaana ba Katonda abasinga tusigala nga twekutte mu bibi. N'olaba omwana wa Katonda nga kugamba ssaawa bina ali mu past, ali mu byayita, anti nakola kino, I did this, nakola kino, simanyi oba Mukama alinsonyiwa kubanga tomanyi nki ky'oli, tomanyi nkisa kya kitaawo. Yeyagala nnyo ensi bw'atyo n'agitumira omwana buli amukkiriza abeera obulamu obutaggwaawo. Era bw'obanga okkiriza Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, ositudde obulamu mugwo obutaggwaawo. Eyo DNA ey'abaana ba Katonda. That's the DNA. Do you know what it means to carry? Omanyi obulamu obwo bwe tusudde kye butegeeza? In a life that mutates itself. Obulamu obwo saagala bugeraageranya nga virus. Naye kankyojjimye nga virus. Waliwo akawuka tugambe nga akawuka akamukenenya. Kasumbuye nnyo abasawo okukawonya. Kubanga leero kayinza bwe kabeera mu mubiri gw'omuntu, kayinza okulaga leero gundi busayini nga bwakolola musujja. Ekyo ogenda olaba ne bakola ku musujja ne bagezaako okukatta. Enkya bagenda okukomawo ate nga kaleese nti omugongo omuli bubi. Ate kati kaleese gundi kifuba. Kakati obulamu bwa Katonda obulamu obutaggwaawo bwe butyo bwe buli. Leero ojja kulaba Father Bob ng'ali mu state eno. Enkya bw'anaakomawo ate ajja kuba mu kitiibwa kirala. Kyova olaba Bayibuli egamba nti the glory of the righteous shines brighter and brighter to the perfect day. Okitegeera? Nti leero nga Sande eri nga bwe mwandaba abaali wano ate kuno ate nazze enjokya. Kubanga ekitiibwa kyange nakyo kyanjawulo. Ontegeera? Omuntu eyandabye eggulo si kati ate bw'andaba leero ajja kulaba ate nga Father Bob ate nga ate you're really different and special, exceptional, because the eternal life is in me. Okitegeera? And I know what I carry. Mmanyi kye nsitudde. Era Mukama akyogerako mwezi ya 4 n'agamba abantu bange bafa lwa butamanya. Singa obumanyi ky'ositudde ky'oli, the devil cannot joke with you. Kyova olaba yatugamba nti resist the devil and he will flee from you. Kubanga amumanyi. He cannot stand humiliation. Sani gwe muganda ajja kukema, ajja kukola ekiro gwe resist. Bekigambo. Awanika. Tewalaba ekyatuka ku Yesu nga bamukema. N'amukema n'alemerako n'amugira ebyawandiikibwa n'amukola bw'ati n'amuga pa. Paka lwe yawanika Yesu n'agenda n'aweereza. Amiina. Naawe ebibadde bikunyize, ebibadde bikwesimbyemu ng'olaba tebigenda. Resist the devil. Gamba nti nze ndi mwana wa Katonda. Yesu nga bw'ali nange bwe ndi ku nsi kuno. Natondebwa mu kifaananyi kye. Nga bw'ali nange bwe ndi. N'ensozi bwe zeetodde Yerusaalemu Mukama neetoolodde Bayibuli bwe tugamba. Ate jjukira n'agamba nti no, those who trust in the Lord are like Mount Zion. You can never be shaken. Nti abeesiga Omukama tulinga olusozi Siyoni tetunyenyezebwa. Ani ayinza okunyenya Father Bob? Ani ayinza okunyenya Father Bob?
I trust in the Lord. Do you trust in the Lord? Do you trust in the Lord? Then you're like Mount Zion. You can't be shaken. Oshegera. Kakati tugende. The third point. Second point, about the great sacrifice that Jesus made to perfect everything for us for the glory of the name of God. And this perfection he did was to bring us into fellowship with God Almighty. Nti point eyokubiri ebadde kwekyo ekyamagero ekitambiro Yesu kyatuweerayo okutukuza byonna ate nga tekyali kyakutusonyesa bibi byokka naye nga kyali kituleeta mu bumu mu kukuŋŋaana okumu mu kussa ekimu ne Katonda paatiri. Amiina. Kakati point yokusatu nga mmaliriza. To understand, yes, olero Mukama ayagala manye how precious you are, how special you are. Amina. Nga nkijja wano Daudi no Daniel nga amaliriza yatwogerako nti bano abaali abagezi bayakayakananga nga balinga ettala ng'ekitangala kyabwe kyakapaka mu nkomo z'ensi. Mumpulidde n'agamba ati kati waliwo abalala baneeno abakola ki abayigirizanga abalala okukola ebirungi. Wulira, leka nkabasomere bulungi tukategeere. Agambye atya Danieri? Abibulei tuli wano. N'agamba nti abayigiriza balitangalijja ng'ekitiibwa eky'omu ggulu, ate abagunjula abangi mu mpisa ennungi balyakaayakana ng'emmunyenye emirembe gyonna. Amiina. Nti kati ngaffe ba Father Bob, omanyi olina okwerangirako ebirungi byokka kubanga mu bwakabaka bwa Katonda ebyaffe tubitonda na bigambo, buli kimu kyatondebwa mu kigambo. Amiina. Kati naawe oyinza oteekako erinnya lyawo. Kati ngaffe ba Father Bob tugenda kuyigiriza abantu bangi tubaagaze Omukama badde eri Omukama. Kakati bwe tuba nga tumaze okutwala bangi nga tubazizza eri Omukama mu biseera biri, Father Bob tugenda kujja nga munyenye zakayakana nti eri munyenye yakaya nti Father Bob kubanga yakola ki yaleeta bangi eri Omukama. Amiina. Oyinza okuba nga toli father nganze, but ekyo tekitegeeza bulo toyinza naawe kuleeta bangi eri Omukama. Oyinza okuba ng'oli maama, oli mukyala, oli mwami, Mukama we yakuyitira ng'ayagala obufumbo bwo, ayagala omwami wo n'abaana bo obasitule obayimuse kugamba ensi yonna bwe batunulako ng'etendereza Omukama. Kyova olaba abazadde abali wano, bw'oba oyagala essaala eyinza okukolera eri omwana wo, omwana gwe tokaaba mugambe Mukama nze mukuwadde, omwana wange na byonna ebinkwatako leka babaana bange bakwese kino n'ekitiibwa, nti esi bwe naabalabanga enaagulumizanga erinnya lyo. Ekyo nekigira ku maama wange bwatyo bwatusabira abaana bange Mukama be wampa ng'ebirabo. Mukama leka kati bawe bakukolere bakwese kino n'ekitiibwa ku nsi kuno we balibeera. Mukama abaana bange bamugye omukwano gwe eri abantu. Okitegeera? Kakati Mukama atunuulira okusaba nga tekuliko kweyagaliza, nga tekuliko selfishness. N'agamba nze gweyagaliza. Ate yali badde gweyagaliza nti abaana bakulabira ati nze bompa kaleke mbakuweera omukisa, ate naawe nkuwa omukisa bajja kukuwulira. Ekyo kye yakola ku Solomoni. N'amugamba Solomoni njagala kyonna kyoyagala nze nkikuwe. N'amugamba nze kyenkusaba ompa amagezi nsobole okwawula ekibi n'ekirungi, nsobole okukulembera abantu bo ab'omuwendo. Mukama n'agamba teweesabidde maanyi, teweesabidde bugagga, teweesabidde kuwangula balabe bo, naye osabye olwange olw'abantu bange. Kakati mu bugagga nja kugaggawaza, mu magezi nja kugeziwaza. Bannange n'olaba omukazi n'addawo n'akaaba n'agamba Mukama omwami wange nga ndese, he's no longer giving me attention, he's always coming back, God bring back my husband because I cannot handle that situation. Mwami wange mukomyewo kubanga Mukama takyandabirira, takyanfaako, abeere yakomawo kiro. Mukama mukomyewo kubanga nze mpulira ndi nzeka. That is a selfish kind of prayer. Esaala yakweyagaliza. Mukama ekisookera dda mu divine justice ajja kugamba nze sinze namutwalayo, eyamutwalayo amuzze. Esaala yeebeere bweti nti Mukama omwami wuuyo gwe wampa ng'ekirabo, kati nze mukuwongera obulamu bwe bukwese kino n'ekitiibwa, wonna gy'atambule bamanye nti mwana wo. Kakati Mukama ajja kutunuulira omwana owange gwe bampadde
akamujje mu bbala tanswaza. Omwana wange muwala wange namuwa omusajja ono, omusajja taswaza omwana wange. Bible yatugamba because of my name I will save you, because of my name I come and liberate you. Nti olw'erinnya lyange, olw'ekitiibwa kye nnyina nga Katonda, njijja nze nkulokole. Okitegeera? Ezo ze point esatu lwayo Mukama zaakola ki? Zaagala okutuwa. Amiina. Kati tuyimirire. Temuli kitiibwa mu magezi gange wadde abaanyi ku lwange nze seeyumiriza bugagga bwange nze nneeyumirizanga. Kati muyimuse waggulu. Waggulu tukuyimusa Mukama waggulu wa buli mbere yonna. Tukuyimusa mu nsi yonna Yesu, tukuyimusa gwe mutonzi gwe mulokozi nze nneeyumirizanga. Temuli kitiibwa, temuli byonna bitwale bisuule eri ebadde bikwezimbiza n'oluyamba ogwaliwo n'ebikwera bita Katonda yakukula ky'oli tebirina kitiibwa. Kati musa Mukama seeyumiriza bugagga bwange naye nneeyumiriza. Temuli kitiibwa, temuli. Yes, I'm nothing, God, without you. My family is nothing without you, God Almighty. My priesthood is nothing without you. My academic level is nothing without you. My job is nothing without you. My husband, my wife is nothing without you. Temuli kitiibwa, temuli kitiibwa mu magezi gange wadde abaanyi ku lwange nze seeyumiriza bugagga bwange naye nneeyumirizanga waggulu waggulu w'abakadde, waggulu w'amawanga, waggulu wa gavumenti, waggulu wa ssente, waggulu w'abakyala, waggulu w'abasajja, waggulu wa bintu byonna abaana b'ensi beetaaga. Yesu ffe tukuyimusa kubanga mulokozi nneeyumiriza. Wibuse waggulu tukuyimusa nikwe ekitiibwa ky'amawanga mutwalo nkuyimusa munsi yonna. Yesu nze nkuyimusa kubanga gwe mutonzi mulokozi nze nneeyumirizanga. Temuli kitiibwa, temuli kitiibwa mu magezi gange. Bw'obimuwa mu dakiika eno waliwo amaanyi agatambula, waliwo amaanyi agakusumulula ng'omwewa, byonna obisuula, waliwo amaanyi agakuwonya, waliwo amaanyi agakuleeta ku level gy'olina okubeerako. Waggulu nga tukwimusa Mukama tuteeke batulimba, tuteeke batuteeka, tuteeke ebyekika, nga tukwimusa tuteeke ebyo bitusibyesibye mu bizinesi zaffe, tuteeke ebyo bitusiga mu buweereza bwaffe, tuteeke ebyo byonna nga tukwimusa Mukama omutonzi
obulokozi wibutse owagulweyo nga tumwimusa ku dakika eno ye palusiya kwe tuyimusa abasaserdoti baffe tubayimusa bwana mukulu waffe tubayimusa abamuyambako tubayimusa. Yes, we are the right of this parish. Yes. Ulokozi imusa uwagulweyo ng'omuyimusa ebyo byonna mukajje bakukira ebyo byonna bifuna obulamu emikisa gye gikusisinkana. Your blessings are locating you. Kubanga magezi gange olwanyi n'obonaabona naye tewali kyobadde ofuna. Kati rero okkiriza nti bwe tolina kyoli naye Mukama kati yasinga kati mulage nti nnwanye temuli kitiibwa olwanye eyo noddeeriko oyagala kozesa maanyi go n'amagezi naye lwetutegedde nti Mukama gwasinga kati mukumwewa leka ekitiibwa kya Katonda kati kitwale control. Let the power take control. Yes. Say you need some kati muyimusenga tumaliriza good. Kati muyimusa last round jaba wanga kabo muyimusa labanga nawo bali kali nakamiteja labanga bali kali sina makambo yibukana je utozi ulokozi muyimusa thank you, Jesus. You deserve the glory. You deserve the glory, Lord. You deserve the glory, Lord. Thank you. Thank you, Lord. Thank you for your loving kindness. Thank you for your faithfulness. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amina. Nzikiriza Katonda obu na byonna ebirabika n'ebitalabika. Ekitangaala ekiva mu kitangaala yazaalibwa buzaalibwa yekyatondebwa olw'okutulokola yava mu ggulu nakka n'afuna omubiri mu mali obubeererevu kwa mwoyo omutuukirivu n'afuuka omuntu era olw'okubeera ffe yakomerwa ne ku musaalaba n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato n'aziikibwa n'azuukira ku lw'essatu nga bwe kyali buwandiiko n'alinnya mu ggulu atudde ku bwa ddyo obwa ssatu alijja ng'okulina ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Zikiriza ne mwoyo omutuukirivu omukama era awa obulamu mpaati ne mwana osinza kimu mpaati ne mwana nyiza kimu ebeera mbalanzi eyava mu batume kandi Prophet mwe mwesonyiwa ekibi nannyingira okuzuukira n'obulamu obw'emirembe ejjija. Amina. Kale kati tutuleko ati tugende kati mu kiseera eky'ebirabo.
ojja kubugagga Mukama wange. Baganda bange mwegayire Katonda Patrick omuyizi Africantu asiime ekitambiro nze nammwe kye tumuweereza. Amiina. Ayi Katonda omuyizi wa buli kantu tukwegayiridde kkiriza ekirabo kye tuweereza eyo mu maaso go ng'ow'ekitiibwa kw'oba osinziira okutuwa okukwemaliza n'okwesiima emirembe gyonna. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Omukama abeerera mmwe. Muyimuse emitima. Twebaza Omukama Katonda waffe. Gwe wamma kisaanyira okuteekwa kituufu ddala mwe mutuviira n'okulokoka. Gwe omutuukirivu Patrick. Gwe Omukama Patrick omutuukirivu Katonda omuyizi wa buli kantu ssewannakufa okwebaza bulijjo na buli wantu. Anti tumanyi nga tuliwo kukusisa mu kitiibwa ekitakoma. Ffe abafa otudduukirira n'obwakatonda bwo ate n'otufunira eddagala ng'olijja muffe ffennyini abafa. N'abo ababadde bazikiridde mu bibadde bibazikiriza mw'obajjira eby'okubalokola ng'oyita mu Kristo Mukama waffe. Mu ye eggye ly'abamalayika mweritendera ekitiibwa kyo nga basanyukira mu maaso g'emirembe gyonna. Naffe nno tukwesengereza okkirize amaloboozi gaffe gagattibwe n'agaabwe tugambire wamu mu kujaguza nti
y'obutuukirivu gw'ensulo y'obutuukirivu bwonna tukwegayiridde ebirabo bino biweeko omwoyo bifuuke bitukuvu tufune omubiri n'omusaayi gwa mukama waffe yesu kristo eyali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bwe bamala okulya ekyekiro n'ajja ne kaliisa era ne yeebaza n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti eno ekaliisi y'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayiibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyiyisa ebibi kino mukikolanga lwa kunzijukira. Yimba Hosanna, 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 Hosanna. Be blessed, Austria, Dei Africa, you Calvario, Antiquano, Dei Africa, you Calvario, Antiquano, kale nwayi mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisi y'okulokoka nga tukwebaza kuba watugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza ffe abagabana omubiri n'omusaayi bya kristo mwoyo omutuukirivu atukuŋŋaanye wamu jjukirayo mukama kereziya wo abunyenkulu w'ensi mujjuze nnyo okwagala wamu ne papa waffe francis n'omwepiskopi waffe paulo nsemwogerere ne bonna abakwawulire mu bunnaddiini jjukira abaana bo abali mu kitambiro kino kereziya eno yebakusaba akkiriza okwebawa era abasibidde obasumulule bw'oyita mu kitambiro kino ekyokufa n'okuzuukira kw'omwana wo jjukira ne baganda baffe abebasinga basubire okuzuukira bakkirize bajjejo yakayakadira mu kitiibwa jjukira n'abafu bonna babagira ekisa mu kufa naffe ffenna tukwegayidde tusaasire tusaanye okugabana kulamu obutaggwaawo okutenda n'okugulumiza wamu ne maliri omubeerevu obutuukirivu nnyina katonda n'abatume abatuukirivu n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyudde obwedda bwonna nga tuyita mu mwana wo yesu kristo. Gwe katonda paati y'omuyinza wa buli kantu abali ekimu ne mwoyo omutuukirivu mu kristo ono mweyita okufuna n'ofuna wamu naye era mu ye mwofunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe. nga mukama waffe bwe yatuyigiriza ebyokutulokola n'okutulagira ye katonda mwene n'atulagira tugumanga ne tugamba nti kitaffe ali mu ggulu bwakabaka bwo bujje byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu tuwe emmere yaffe ya buli lunaku tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Ayi mukama tukwegayiridde tulokole mu bubi bwonna tuyambe tube mu ddembe tugirire ekisa tuwone ekibi ennaku zonna tutebenkere awatali kutabukana kumu nga tulinda okwesiima kuba tusuubiza n'amatula g'omulokozi waffe yesu kristo. Ayi mukama yesu gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange totunuulira ebibi byaffe naye amaaso go gazze ku kukkiriza kw'ekereziya wo kkiriza okumuwa emirembe n'okussa ekimu nga bw'oyagala gwawanga n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'omukama libeere nammwe ennaku zonna. Kale buli omu ayagalize mu n'eddembe lya kristo. Katonda, akaliga ka Katonda, Kristo ajja wenyini byaffe tusaasire.
Baganda bange, muno Kristu akaliga ka Katonda yono ajjawo ebibi byensi twesime ffe abayitibwa ku mbaga y'akaliga. Sigwanidde gwenjira omwange wabula yogera bogesi kigambo omwoyo gwange gunaawona. Omubiri omusajja Kristu bitukuuma tebituuse mulamu obutaggwaawo. Nina omubiri omusajja Kristu. 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 Omubiri wa Kristu. Come near. Omubiri wa Kristu. Omubiri wa Kristu. Omubiri wa Kristu. Omubiri wa Kristu. Omubiri gwa 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 Kristu. Come near. Sembe. Omubiri gwa Kristu. 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 Gazibo Yesu tuzejoni tukuwaye woyenga tukusiza atitoja tuitana watu watufuna
Sirikirira twala akaseera kano yeezo oyo gw'ofunye agamba ndi ku mulyango nkonko nawulidde eddoboozi lyange naggulawo nayingira obumwe. Ekigambo kyali kyetuwulidde leka kiyingire mu bulamu obwo. Yezu mwanirize ewali embeera, ewali buli kiisi mbeera y'obulamu obwo mutambuze. Sirikira zibirira akaseera kamwe mu ngeri ate ey'enjawulo. Lowooza ku kyamagero ky'ofunye ne oba tosembedde ne mufune ate kati mutambula naye mu kumwegomba. Mutambuze, mulambuze obulamu bwo, mulambuze entegeka ze ez'omu maaso. Nga bw'amaze okumugamba nti temuli kitiibwa mu byonna ebikukwata ku gwe onyumiriza mu gye, kakati bimulekere. Mulambuze mugamba nti Yezu abaana baabo, Yezu omubiri gwange guugwo, Yezu emirimu gyange giigyo, kati gitwale, nze ku bwange sirina kyennyinza. Oyinza okubanga n'obulamu obwenyiivu w'ekyayi kyonna tebitambula. Oyinza okulaba kati gwe kuba kafaananyi ng'oyimiridde mu maaso g'omugambe nzuuno nzenna nga bwe ndi. Kola mu nze ky'oyagala, ontuuse ku ekyo kye wantondera. Kola mu nze ky'oyagala ng'onsumulula. Ngula amaaso gange ondage kye wantondera Mukama. Ntuukirize obweyamo bwange, ntuukirize ekyo kye wantondera Mukama. Omukono guteeke mu kifuba omwo ogwa ddyo, then ogwa kkono guteeke waggulu, ogwa ddyo guteeke mu kifuba, ogwa kkono gujje gubeere gutuule ku gwa ddyo. Yezu ali buli wamu. Yingira mu ssaala nga tumaliriza ekitambiro kino. Abeera mu nsozi ne mu nnyanja, ajjuza eggulu n'ensi, era ali mu nze, annyimusa bwe mba nga nsaba, tayinza kundekawo Yesu wangali nange. Abeera mu nsozi ne mu nnyanja,
wajuse goodness, yeah, imuze. Anigusa mwenga gansaba tainza kunde kauezu amina musozi yenda masi bwabanga ali mu bitonda ate gwe yatonda mu kifaananyi kye era ali mu ggwe ali mu nze akwibusa akugjayo ebibadde bikusibye akugja ebibadde bikusobedde akugja ebibadde bikanye mu ssaala yeeyo olwali mu kitambo ekitukuvu kino abeera mu nsozi akugjayo kiyimbe ng'okikkiriza era ng'okiraba gamba embeera eyo ebadde kulemeddeko kati yes katonda w'abakatonda kabaka w'abakabaka ali mu nze yes anyimusa nvaayo mu kugaanibwa nvaayo mu bikoliro nvaayo mu kusiraana mu ssaala yange n'ekisambo kino kye ndimu olwaleero abeera mu nsozi yes is everywhere. Devil, you cannot escape. We are destroying you. We are destroying your stronghold. Obanga bakuloga mu nyanja, bakulogera mu nsozi, oba mu nyanja mu kibira, mu mpompogoma Yesu gy'ali kati abijjayo. Kati atuyimusa, akujjayo. Wenga gasaba Yesu. Yes, it's everywhere. Yes, emikisa gyange gye bagisibira wonna Yesu akujjayo. Mikisa gyange, my blessings are locating me. Kyogere, my blessings are locating me. And I'm rising far above principalities, far above dominions, far above rulers, angels, heavens, every name that is named in this age, even the age to come. Akwimusa waggulu. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Mwoyo Yesu Kristo muntana naffe yatujjayo. Mwoyo Yesu Kristo namujja emagombe. Yegamaanyi ag'obwa Katonda naffe agatiibusa mu kaseera kano. And we shall never be the same again. Yes. Abeera mu nsozi. Yes. 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 Amaanyi agazuukusa Yesu mu ntaana. Yega amaanyi naffe agatujjula ate nga gatujja gye batusibira. Wonna w'oli okubeera kwa Katonda kukujjeyo. Kkiriza ky'oyoyiba akuyimusa. Otasobola kati lambirira tasobola Yesu yamusuubiza yagamba Yesu n'obwenkyawa Yesu wange ab'ekika bwe baŋŋaana Yesu Mukama tasobola Yesu ensero bw'enyemerera Yesu wange empita mu bizibu Yesu wange Yesu ze yaŋŋaba Yesu wange nze nkiyimba nkikakasa
tasobola wange Mukama tasobola Yesu wangalira Hallelujah. Hallelujah. Yes. Yes. Bible egamba Mukama talinga mwana muntu kulimba yatuukiriza ebisuubizo bye. Bible tugamba nti omukazi ayinza okwerabira omwana gwe yazaala weewaawo newankubadde amwerabira siri kwerabira gwe oteekewo erinnya lyo. Hallelujah. Mukama tukwebaza. Yes. Obwesigwa bwo ye ngabo yaffe. Your faithfulness, Lord, is our shield. Father, we glorify your name. Your truth, and there is no lie in you. And as we pray in this prayer, we decree that your glory is in us. Your glory is with us. Yes, thank you, Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me all my days. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I will be in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, God, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Thank you, Lord. The goodness of God, may the goodness of God follow you. Amina. Obulungi bwa Katonda kugoberere akutegekera emmeeza mu maaso g'abalabe bo. Yes, banaakulaba nga bali bakunyooma. Mukama akutegekere bakulabe ng'akuyimusa. N'ensozi bwe zeetolera Yerusaalemi Mukama abeetooloole. Nga bw'ali omusumba obulungi yabakulemberenga. Muyitenga mu valize ebyo mu biwongo ebyokulemererwa ebyokufiirizibwa nga temutya kubanga ow'amaanyi alina mmwe. Omukama oyo abayimuse. Omwoyo yazuukiza Yesu mu ntaana yaba abazuukiza abajeje babasibira. Olw'amaanyi ag'ekisambiro kino ekitukuvu ekya mmisa Mukama abawe enneema n'ekitiibwa eky'okuzuukira kwe. Mukama abawe bwe musinga okwetaaga. Twegayirire. Ayi Mukama, tulidde by'otutonedde ebyamagero ebitukuvu ne tusumululwa ne tujjuzibwa. Tukwegayiridde nga tukwetwaliza kino omwana wo kye yatulagira okukola olw'okumujjukira kituyambe okweyongera mu kwagala. Tukikusaba nga tutya mu Kristo Mukama waffe. Wali ebirango kale tutuleko tuye ku birango. Bakristo Mukama mulungi ate obudde bwonna era sembeera ze the Lord is good all the time and that's nature. Twebaza Mukama akituusizzaako olunaku lwe luno. Eno ye Sande eya 33 omwaka mwakagga. Twongera okuwa Mukama engalo nga tuli balamu ate atukole twebaza nate kabona wa Katonda tukozeeko omulimu omulungi ddala olutali lumu esitali bbiri zemukuba ez'engalo z'owulira n'obululu ebyo. Amina. Tukoze bulungi. May God bless you.
May God bless him. May God bless him. Amen. Tulinayo akokubiri nga bwe twali twabagamba wikisi eziwedde ak'okuyamba Ssaabasumba okulabirira abasaserdoti baffe abakuze mu myaka abalwadde ate n'abo abawummuzibwa olw'engeri ezitali zimu naye nga bazaddeeri oleeta omukoobo nsaba mwenene ebirango bino mu maaso twebaza bakolta Sabbath katekisiti waffe Ssebo Tweyanzanyisa Imani Peter. The people prayed for us and readings. Twebaza abaana abato abazze okuleeta mu kitambiro kino eky'emisa. Praise and worship team n'abeebyuma ate namumwebale nnyo ebadde ddala nsaba ffenna twekubireko ngalo. Tutuukirire abasaserdoti bakitaffe mu Katonda abaawummuzibwa abalina obukosefu ate n'abakuze mu myaka nga tukwatirako kitaffe Ssaabasumba. Mwebale nnyo mwebale ddala bonna bwe mujja Omukama Katonda abaddizeewo ate tuwulirize bulungi ebirango byaffe bino. Bwana mukulu waffe yeebaza Abakristu mwenna okuwagira Radio Maria ku Sande ewedde era ebyava mu buwagizi bwaffe tugenda kubifuna wano kubukivu. Parish Day yaffe tujja kujaguza ennaku z'omwezi 8 mwezi gw'Okubiri era omwaka guno. Ffenna tukubirizibwa mu mukondo gwaffe okuwaayo emitemwa egyakusabibwa naye nga obukondo okwamala emitemwa gyammwe mwebale basebo ne bannyabo mwebalire ddala era tukubirizibwa nga tutona okwongera okutona amazzi ate ne sooda okuyambako omukolo ogwo. Tulina n'endaasa waliwo forms ezisaba obuyambi obw'enjawulo okwongera ku nteekateeka y'olunaku olwo. Forms ezo zijja wali mu ofiisi y'omuwandiisi oba abakulembeze mu bumodo bwammwe bajja kuzibatuusaako n'olwekyo tebukyewuunya oteekamu kyonna ky'olina. Tukulisaale bannaffe bonna abatukiikirira embaga Sande ewedde mu bibiina by'enkola Katoliki nga bali wamu ne kitaffe Ssaabasumba ate era ne balya naye ekyemisana. Mwalimu abazabbeeri, mwalimu abasakaliya, mwalimu bannajje ate n'abakarismatiki b'enkubo. Mwebale nnyo mwebalire ddala okulanga obumu mu maaso ga kitaffe Ssaabasumba. Abazaddeeri bategese kampu ennaku z'omwezi 6 okutuuka nga 11 Desemba omwaka guno ejjanya Mpigi ku St. Matia Senior Secondary School. Ebisale 4.5 buli mwana kulibaako entambula okulya ate n'ebirala. Abazadde tusabibwa okuyamba abaana abo okwenyigira obutereevu mu nteekateeka eyo. Tulinayo kalenda ezaava ku Archdiocese ez'omwaka 2025 weziri mu ofiisi y'omuwandiisi kusiringisa omutwalo ogugokka ogwa Uganda. Oyitayo naawe nozeetwalira. Amakungula gaffe ag'omwaka ga Sande ejja eyaka 24 n'olwekyo abazaddeeri baabo bayitayita n'ebbaasi z'amakungula. Nsaba mugende nazo twabayigiriza amakungula kyeki tuddize Omukama ebibye. Amiina. Amakungula ga mwaka kyonna Mukama ky'asinga okuwa kyonna weefumiitiriza mu mutima ate naawe okwate oteeke mu bbaasi eyo. Bbaasi zaabe zitambula mu misa zonna ez'okumakya. Tusaba muzikwate mugende muteeremu Omukama amakungula ge. Twongera okulanga conference ey'abavubuka Light of the World Youth Conference ejja okubeerawo December olw'omwaka guno
fena kusomesa banana okutuuka 15 tujja kubeera ebweyogerere tujja kuba emitwalo 3 n'ekitundu zonna abazadde muyamba abaana okuleeta esente ezo kujja kubeeramu okulya okubalabirira mu byetaago byabwe naye basabibwa okujja n'ebintu byabwe omuntu byakozesanga yekka era basabibwa okujja ne sports wear zaabwe ne swimming costumes kubanga bajja kufuna emizannyo egy'enjawulo tusaba ebisingawo kujja kubuuza akulembeddemu ekintu kino mukulu Emma Ssabasebo oyigirireko abantu bakulabe abavubuka bakulabe for any further information please contact Emma Amulabe bwetutiibwe twatiza omukama kusande ewedde ebirabo misa esooka emitwalo 7 musirisi 7 misa eyokubiri mitwalo 33:8 misa eyokusatu mitwalo 37 ate misa ey'abawungeezi mitwalo 10:2 omugatte ebirabo kali akakadde kamu emitwalo 28:2 sande ewedde twalina akokubiri aka Radio Maria era bwekiti bwe twakola misa esooka mitwalo 5:5 misa eyokubiri mitwalo 14:2 misa eyokusatu mitwalo 5:3 ate misa y'abawungeezi mitwalo 8:5 omugatte akadde kamu emitwalo 33:7 omugatte sente zonna awamu sande ewedde wali obukadde 2:3:5 tusaba mwekubireko omugalo mwemale okutuulira emirimu gy'omukama ebitukuvu ebituyamba okwegayirira nga bayibuli sapule ebidaali obutabo obw'essaala awamu n'ebirala tubeeraganyawo mu konteyina yaffe wammanga otera n'oyitayo ate n'obyegulira era tubajuliza nti tukyagenda maaso n'okuwagira Radio Maria akabokisi k'amaama kali awo mu nsonda wankaaki mugende muteekemu omukama gwabawadde Radio Maria 13:7 famma tukitege ate tukiwulirize ate naffe abakarismatic renewal twongera okukayita prayer agencies zaffe buli sawa 8:30 asomesa bavudde avudde kwa kidayosisi era tukoze bulungi nnyo ddala kati namwe tubakubiriza nti saana ejja kino twe kakati ate nga tulina kikapo endala ey'amanyi musajja Primus ate ne Olivia kyasanyu nti Olivia baali yabosa kweyimirireko Olivia yimirira bwewaka omukama tukoze n'omwami waali abakola abo banga 8 Desemba tusibyangu ebitusibiki nabo olwimanyi nange banange ebitujja temubi
netugamba ati mwe baffe wakutusaala ate leero kiri waffe ekyekiriwani kana twagala Olivia yakayakane n'abatokolo yakayakane nawe amiina oli ali wano genda okwata musawo genda ekasawo genda wa si leero munamugambe eti si leero tugenda kubateekateeka twabaleetere mu maaso wano mubalabe ate bwe tunaaba tutudde mu kitambiro ky'emmisa ku sande eyo gye tunaaba tuteeseteese tujja kufuluma wabweru n'akabbo abagole bakakwate olwo buli alina kyalina kuliki banangeezibwa mu nvugo ze ziba eki enswa abagole tujja kubawakira ng'ekibiina nga misa y'olweggulo kubanga baana baffe amiina twongera okubajjukisa nti tubeera n'ekiki catechism instructions about going every Saturdays and Sundays at 2 p.m. We shall announce the holiday program to you as soon as the children receive their holidays. These are marriage plans. Omwami Samuel Kabuye ow'ekyesereka ayagala okufumbirigana n'omukyala Josephine n'abakooza ow'ekyesereka balangiddwa ekirango ekisembayo. Omwami Ssemwanga Michael ow'ebisukuma na bitalo ayagala okufumbirigana n'omukyala Namuswe Gertrude ow'ebisukuma na bitalo balangiddwa nabo ekirango ekyokusatu. Omwami Clement Nsamba ow'Enansana ayagala okufumbirigana n'omukyala Nasuuna Veneranda ow'Enansana balangiddwa ekirango ekyokubiri. Omwami Mwaka Vincent ow'Ekiganda Kasokoso ayagala okufumbirigana n'omukyala Kalubo Anet ow'Ekiganda Kasokoso balangiddwa nabo ekirango kyabwe ekyokubiri. Wabaawo ensonga zonna ezigasiza okutuma kusaabala n'ebiro by'okufuga obutukuvu tusabibwa okuzitegeeza bannamukulu waffe ekitali ekyo tubasabire amiina. Yesu twongera okubaagaliza Sande ennungi ey'essanyu ate n'ettuuka lyatuwadde nabyo tuneerabyo tubaagaliza Sande ennungi aleka aliriza nsaba obugalo batwebasa obukulu ono abeera ng'ayimiridde n'atukwata liivu ku mpewo atulaba sobola tweyazisa nnyo tweyazidde olw'omwoyo nsaba ameerenye agajje ababeobe. Nange ntwala omukisa guno okwebaza nsomesa abaweereza worship team mwebale nnyo mwe musinga mukikubye ate nammwe abaana ba Katonda abaagala mwebale kujja Omukama abawe bye musinga okwetaaga. Kale tusooke tufuna omukisa ogusembayo. Amanya gange nsigadde nze Father Bob Francis Mulega omukonsolata ndi mu mission nga nkola mu Amazonian Forest mu kibira ekye Brazil era nga wendi ndi mu holiday nze banzala muno mu kireka bambatiriza muno mpeereza muno mwenfulidde omujiji ogusooka ndi mwana nzaalwa ya wano. Omukama abeere nammwe n'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu Paakiri Mwana ne Mwoyo Omutuukirivu bubakkeko busigale nammwe ennaku zonna. Emmisa yaffe ewedde tusigale mu ddembe lya Kristo. Tambula ne Yesu nga sitya mulabe. Tambula ne Yesu nga sitya mulabe yenna. Tambula ne Yesu nga sitya mulabe.
Thank you.